Lumbuye tulikana emyaka bulungi nnyo nze mbadde mulaba ng'omuvubuka omuto olwokuba yakula bubi gw'omuyita muto muli mu myaka gye gimu bulungi nnyo Lumbuye abo myaka gyaffe omuto yono we South Africa ono Dogo Nelson yani I don't know his name yona akuba embwa bamuyita fulana naye he has his names but simanya amanya oyo muto oyalabika mwana muto nere bimune byakola yebimunyumira bunyumizi wafuna likes obuyali mu kunyumirwa actually botunira fulana akola ina nakamwenye ku matama anyumirwa yakasanga okuba embwa y'afanyuka nasoka naseka naga Museveni agenze kakati nga mujjeko katemba mwoyo muwa abantu abalere ekitiibwa abali wano nze nalabako Besigye wa 2000 nga tumaze okunominating ekyaliwo nalaba Raboni Okwiri ne Besigye nga bajja ku nnyonyi era egenda Ajumani Kasire Gwanga alyoka agyetoolole nga alina byajjamu ebyalirowooza okutulikira mu bbanga mpeza lisiti y'abantu 1000 bemanya ababuzeewo Nima ngambo y'Muganda wa gundi oyo yali muto wa gundi oba okitegeera so abantu abali wano mubawe ekitiibwa goyinza kuba tomwagala ne muwe ekitiibwa kubanga byakolera wano tosobola kubikolera wadde olunaku olwo otya nawo kwaniriza gyosinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala asotuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza mu ngeri enjawulo tusaasirako bannamawulire abafiiriddwa twafiiriddwa munamule munnaffe Joseph Seruwooza abadde asaka amawulire ku paalamenti ate ng'akola ne puroguramu y'ebyobufuzi ng'akola ne BBS olwaleero tumusabidde e Rubaga ku Ekereziya ate enkya bwe tugenda okumuwerekera mu bitundu biri ebya Rakai saidi z'e Masaka eyo Nina Honorable Munyagwa Mubaraka ye president wa Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo lwaleero tumusanze ali mukajjuzamu mpola agenda soka kubuuzeeko tutandika okwogera ebigambo nalo tukwaniriza buuza ku bantu abatulaba mbalamusiza mwebale kubeera ku mukutu guno ogwa MS Media yesebo kale Honorable mbadde ku mukutu awo naddala TikTok oba Foot Soldier nga bakutabukidde NUP abamu bakozeemu ebisolo ebyenjawulo ng'olidde Dogo Nelson Lumbuye naye atabuse ono we South Africa naye munyiivu nnyo okugamba nti nja kusala embuzi nga waliwo omwana gwe bakomezzaawo okuva e South Africa. Dogo Nelson aleese kisolo ki? Kiri kisolo simanyi na linnya lyakyo. Yandireese envubu banze ndi munene nyina amatama manene. Yandireese envubu nga gyayita Munyagwa jangu nakuba Museveni n'avaako. Oba gwe wabasonsonkereza. Dogo Nelson aleeta envubu banze ndi munene. Jenyini jabakuba ajikuba emboko 10 Museveni aveeko. Abasobola ovaako. Anti struggle kati eba struggle Dogo Nelson olali struggle. Bwe bato batambuza struggle. Struggle abamulwanyi oyo. Abamulwanyi byemba embo omuggo. N'olwekyo Dogo Nelson musajja mulwanyi. Olwo Museveni abagenda kuvaako. N'obuzibu ne Foot Soldier wano buli tebagambwako. Nyina we nawulidde wani Lumbuye musobola okuleeta ebyama nkuwadde obuyinza biyiwe byoyina ayina ki Munyagwa toli Muganda kakuli ebigambo byabwe toli Muganda oli ku diversion okolera Museveni you get the point number 3 yangamba nali saddaaka abantu nti nga bwenfumba bwekola pate wanga abantu ne bali ayemmere bagenda bona ne bafa bokola pate no yita abantu ne bali ngafa okwe ekyokuna yagamba ki my goodness na saddaaka nazaala wange ekyokutaano abaana bange bonna tebategeera ekyomuga ayina ki ayiwe buyibwino nenze nabagambye kyekyo namwadde permission naye ate nga njamuga mukulu Lumbuye nze nyina ekyama kuye sure kirimu n'omukyalo omwe Kampala lwakuba omuleka bulesi ebintu byetutakola naye kirimu omukyala singa nali mubi singa oyo omukyala mukwate singa nali mubi singa oyo omukyala mukwate nyina ebyama nga birimu finance controller wo e Kampala akusikirayo akasente
singa ndi mubi oyo mukyala singa mukwata naye abantu bagamba lwaki tewesonyiwa bafuutu nze nyina ekyama kimu kyenyinza okukola Lumbuye naye nawulira nga yenyize yesse naye ffe ensi tetugitwala tutyo akimanyi kyenjogeddeko sirina bingi ku Lumbuye bansiza kwogera ku muntu ku bintu bya kisiro maya yakuzaala mwono maya kitaawe yali ade mama yali bwati ebyo sibyogera ebyobusi wadde bisobba ebituufu anenze ebyo sibyogera sivuma muntu bintu bya kisiro bwebityo ye Munyagwa si Muganda Munyagwa balina n'erinnya lye bampita oba lya Kinyankole oba lya Kinyarwanda balina lye bagattako Munyagwa yakolanga pate eweega abantu balya emmere bonna ne bagenda ne bafa n'ayita abalala ne bafa Munyagwa yasaddaaka nazaala we Munyagwa abaana emaya babaaki Munyagwa alina omukyala gwe yayawukana naye byebyama bya Lumbuye Munyagwa okwesimbawo akolera Museveni byebyama bya Lumbuye naye nze nyina ekyama eki Lumbuye kyensobola okwatula n'ogweddalu ate nga sikyatudde na mu public wano naye n'olaba empingo nga zirumye n'ogweddalu naye banyiganye okubagamba nti aba NUP banagenda okwekanga balyekanga bwe bali kizuulira nti bano bakolera Museveni ekinnuma ng'omuntu agamba nti oli wa struggle olwanyisa President Museveni lwaki gavumenti ya President Museveni ekwata omuntu n'ojaganya nati bagamba oyo sitabadde waffe kakati abo babategeera kati Lumbuye oba Dogo Nation obaani bo batubuulye ekibafiiriddwa mu struggle muno ekintu kimu butabeera mu nsi yaabwe ate mu nsi bagenda mu exile anti ensimbu bagivaamu ng'egaanye bagenda kukola of course nyinza okkiza they are economic refugees badduka wano ng'ebyenfuna bigaanye ogutali musango actually n'abantu okwavuwala ne batuka okuva mu nsi yaabwe musango gwa gavumenti naye eriyo ate abaana abagumira n'obwavuwa wano ne basigalawo yagumira obwavuwa wano n'asigalawo nga gwe byogerera ebyo yabyogerera wano nga waali kati muwe ekitiibwa Lumbuye twenkana emyaka bulungi nnyo nze mbadde mulaba ng'omuvubuka omuto olwokuba yakula bubi gw'omuyita muto muli mu myaka gye gimu bulungi nnyo Lumbuye abo myaka gyaffe omuto yono we South Africa ono Dogo Nation yani I don't know his name yono akuba embwa bamuyita fulana naye he has his names but simanyi amanya oyo muto oyo alabikanga mwana muto naye ebimu ne byakola ye bimunyumira bunyumizi wafuna likes oyo ali mu kunyumirwa actually botulira fulana akola ina nakamwenyi ku matama anyumirwa okuba embwa y'asanyuka nasoka naseka Museveni agenze kakati nga mujjeko Katemba mwoyo muwa abantu abalera ekitiibwa abali wano nze nalabako Besigye wa 2000 nga tumaze okunominatinga ekyaliwo nalaba Raboni Okwiri naye Besigye nga bajja ku Nnyonyi era egenda Ajumani Kasire Gwanga alyoka agyetoolole nga alina byajjamu ebyalirowooza okutulikira mu bbanga mpeza lisiti y'abantu 1000 bemanyi ababuzeewo nmanyi ngambo ye muganda wa gundi oyo yali muto wa gundi oba okitegeera so abantu abali wano mubawe ekitiibwa goyinza kuba tomwagala ne muwe ekitiibwa kubanga byakolera wano tosobola kubikolera wadde olunaku olwo otya nawo actually nze mpa Waiso omufumbire ekitiibwa okusinga Lumbuye kubanga ye Waiso abadde abyogerera wano ku TV e Kampala alina ne byafiiriddwa ebirabikako exactly nimwe mwina n'aba receiving center nazikuweereza nyina ekyama ojja kusibya munno lwakubanse nja kunneekokola nti Munyagwa yamukwasiza naye singa mbadde mbega ngabo bakyogera Lumbuye singa yafunyemu eddibu ery'amaanyi mu bulamu bwe kati mwina n'aba receiving sente vumira gundi nakuwa dola 10 nezikusanga eyo n'olya n'okyakala gwe ogenda n'ovuma n'ovuma wemula gundi so kyengezaako kubabugamba nti toyeeya munno bw'oba tomwagala muleke you get the point naye sikwata musajja alwala dda pressure lwaki bamukubye emigo tegogamba Kabadi ani yamukubye kati oba okolerani ndaba babyogera baga kandi ba Kabadi
naye Katonda ajja ekimansa nnaku kigimansa mpala tabuzi tebamukutte tabuzi naye nalaba bagamba natuuse ewaka nga ndi musanyufu madamu nambuza ngaosanyuse nnyo olwali tabuzi mukwate kyekyakusanyusiza atuvumidde ebbanga naye nga alina ne famire ye eri mu kukaabnati famire yandibadde mugambako tovuma abantu sajja bovuma bakola ki abadde tayongera ku struggle tayina tabuzi bamulina ate kankunyonyo teri alya mu lulime naluzika atafune buzibu mu abo abaana balina omuyoola tabuzi olwamukute nasanyusa nze sirimba yagamba muno bakuwa ssente ogendeMunyagwa has been given money asinkanye deputy chief justice to go and file allows a petition. You understand? You're right here and filing a petition. When I filing, it was my right one candidate. But don't konjera. Kati nzo mpulira nnyo nga nkayana nga baŋŋambye nti siri Muganda. Esikayana. Nze ndi Mukongo. Naye ng'oli Mukongo. Njagala kusanyusa olumbuye ndi Mukongo. Omulekereyo Kongoli nze ndi Mulingala. Omanyi bali aboogera barusi bagundi ba pepe kale. Tola ne size mbafaanana n'endabika. Ni Mukongo awedde emirimu. Ekyo kisanyusa lumbuye. Chapter eri settled kati Museveni agende kale. Munyagwa Mukongo. Bimutwala ebyo Museveni. Anti bwe struggle. Baba twe bagibala. Bwe struggle vuma Munyagwa Mukongo si Muganda nze temumpita na Munyarwanda mbamba vumye kwa Abanyarwanda basobola okufa. Nze ndi Mukongo awedde emirimu. Waliwo bakubira wali muzeyi we yajja ku katuuti k'ebyobufuzi. Aka President Museveni twabagamba. Kanani mukoze eki? Nenyini yamusala tamuwagira. Na it's okay. Yazewa neno. It's okay nani mukoze eki? Muzeyi ati wali. Gwetolabanga family omwe ziri mu ddiini za njawulo. Gwetosobola kubana ngo ni mukatuli kigo Matiya no dani wakati ne mama balokoka obakola ki? Toyina. That is being mad and silly. Nze nakibagambira nti tata wange tampagira. Ebirala bino yali sympathetic naye kyo kwesimba ku Museveni. Baba basajja abakulu abayikira omununuzi okoze omuziro mwana wange waliyo ekika ekitali mbazayi ekika ekyo bayitirivu buli family gamba ekyo nakyo mawulire si mawulire nekitaawe kati ago mawulire baganda bakyagulanyi bona balinya akadala kakyagulanyi Eddi yawo omulabako kadala kakyagulanyi ng'ayimba it's not a crime. Buli mwaso ogenda wayagala usanga mu family some people nga they are not political animals zena kyogererawo nti ewaffe abo opposition ndinzo kwa tetuwera basatu ewaka mu family tetuwera abamu bakozi osanga basoma n'omusanga head mistress mukozi wa government olw'omulimu gwe nga yetajja kujja kadala mu nkuwagira ebyobufuzi tabikola ki tabyagala ogwo musango musango kakati bo batubulire family kye yabanunuzi yali evuddemu taata wa Mandela wamulabako mu history w'ebyobufuzi bya South Africa oyina muganda wa Mandela gwomanyimu ne obutamanya babika ebyama nenze nyina ekyama eki sijja na kukiteeka ku mpewo kuno naye bwe nasalawo nja kunyiga epeesa omanyi Munyagwa yalinyiza ati kumutiisatiisa wallahi nze sirimba naye waliwaga nti tebikuswaza bino ebyokubeera nga bano bafuutu sojja gwe obambalira nabo ne bakwambalira mbabuulirira si kubambalira obateeka mu layini muleke kuyeeya abantu balina famire zaabwe bafunye buzibu mugenda kukyayisa abantu struggle eno you get the point ate nga mugisanze busanzi naye balaga nti atali saidi yaabwe ate bamanyi ki lumbu yetwenkana emyaka atubuulire yaliwa mu 2006 naye atuweyo ka history ke 2006 yaliwa atuweyo ka 2010 nti nali wano naye nga mwenkana emyaka lumbu yolokola yakula bubi tekitegeeza nti muto kitegeeza struggle yakagiyingira tabimanyi na kubimanya ebigenda mu maaso abamu ku bo balina abasololeza ssente wano ne bavuma abantu ne bamuwa kali nti kati tuli kuono nagamba katuuse nti ozirabye tutandike ne bakoleeza nze mugende mpola nno nja kunyiga amapeesa agananyiga ab'enganda zammwe naki nze mugende mpola kubanga data mulina ne lwaki baagala ofuuka bamonopolisti ba struggle busiru bwe basumbwa busiru e South Africa abazungu balwanyisibwa kibiina kimu
busiru gwe tukimanyi nti Museveni nga wamba wantu wakiwulira kwa nti waliwo ebyeyine ebyenjawulo nkwanga Kayiira ani nga buli omwai nawe wakwatira nga basemogere bali wano bali mu political wing aba DP nera Museveni we yawangula gwe tukimanyi nti basemogere bakoleko mu gavumenti ya Museveni musobola okubeera different fronts same struggle nga mwene kigendera kimu exactly so mwogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo nti kakati naye bo struggle bagiryamu ssente ekyo bula bo tebaagala competition mu struggle bo bagifuna bo banoonya ba clients mu struggle bana abeesimbyewo nambwa gwe noonyayo mupigundi ngenda muyisaamu eggaali balina abaana be batuma ku bantu wano njagala mukulu Lumbu yakiwakanye nze ndage mu wiiki emu ajja kuba alabye nti abadde alina gwatuma akiwakanye mu wiiki emu alabe nti abadde alina gwatuma najja ssente ku bantu muyinako info maidia tetuli basiru bo bayinza okuba bakulu abalooza nti fe tuli basiru naye tetuli naddala nze mbasiru lwaki tebakwagalirawo naddala from the start bwatandika pate teri muntu mwebasinga okukomerera exactly nze okutandika pate PFF yaliwo sasangawo nupu yokka nasangawo baganda bange aba nupu nensangawo baganda bange aba UPC aba FDC aba PFF nga bonna weebali kati yange pate yali ebakoze eki bagikomerera emisumaali mukolabe balya muceere naye bansobola babuzaabuza bannayuganda babasasudde obuzaabuza bannayuganda linda ogw'omusanvu bwe linda naatera okutandika naye mulowooza munsobola nze mulowooza munsobola nno tebamanyi tebakolangako nange naye gwe gyobuza abamanyi abaali bakozeeko nange teri anjasamira ebyakiralu naye mulowooza munsobola mukulu Lumbu ye ne banno mulowooza munsobola mukulu Lumbu ye mulowooza munsobola mwemba mundaba you can't kati njala tugende ku nsonga y'ebibiina by'obufuzi ensonga gyatumalize wano buli alina data wange wanupu nkuwadde olukusa muteekeyo tokinaako buzibu naye nze nyina gwe njagala mpe permission mukulu Lumbu yaŋambye munyagwanyiga epeesa nigwe oba oyogera mukulu Lumbu ate ye bw'aba akwogera tateekawo nakyakonalemu anti kakati alina musajja mukulu alina kuno abaana be yaleka batalina abalabirira is an old man sinza muyita Lumbu manyi weakness ze nnyingi taata we yali ayita atya maama we which I know a lot bangamba bwe yali agenda yabba akasimu sina kyesimanyi nagathering adda information gwekimanyi nti Lumbu ebbanga lyanvumidde nfunye ebintu bingi but nkuwadde permission yogera boa information y'abantu nange mpa permission nyiga epeesa naye nja kubuuza nga wayiseyo nga akaliro okawulira tobeera nga omutiisatiisa butiisa nze nno kakati nze kati Lumbu ye mutiiseeko ki juzi nze namulabana n'okumulabula nga yalina omukyala omuganda nyina ekifaananyi nga alina restaurant y'emmere ya kina-Uganda atudde awo etitaki nemugamba emmere give kuva ku matooke g'oyagala ng'oli eyo ovumye abantu bangi kanandi bimugambye ebyo nga simwagala obanga simuyinako natuula ne kasuku nemugamba Lumbu ogamba otya nti wanisa gavumenti ate ngaokyawomerwa okulya amatooke tali trained Lumbu ye tali trained civilian abasajja tebamwagala bwagazi talina muwadde bukugu muwadde bukugu ali blank nga bwowulira omuntu nga ow'omwezi ogumu ati simuyinaako nze buzibu oyo Lumbu ye nowa Lumbu yewe kubanga simulwanyisa naye nze mbagamba baliko okuyeeya abantu abali n'obuzibu kati olaba olwakutte Lord Mayor Lukwago baadde bakyayeeya naye owaabwe tabs naye bamukola ki mukavuyaako kirina most likely muyinza okuba mukyayeeya ne babakiramu abalala so ye abayiganya olwo aba ali mu kubamalawo omulala nga si waabwe bagamba Kabaddi owaabwe bakakasa nti ye baba bamuyo nze tabs sigamba nti Kabaddi tabs manyi security yamukute naye nawulidde essanyu si Kabaddi naye nawulidde essanyu nga linjiikira liti kigeza naye alumiza abantu bangi nnyo kuwaayiriza abantu kukola babagula nti they pay them nvumira gundi kakati omuntu wano ali e Kampala ati okuvuma direct asasula alina kwasasula vuma oyo naye ebyo
Katafulanda ni yafu n'envubu ekisolo ekiyinza okunfaanana nvubu it's a hippo hippo ogimanyi yesobola okunfaanana gyabakuba agikube gavumenti ya Museveni egwe si a struggle Museveni singa naye yakola bwatyo yali badde akiggusa ekintu Yafulanda niyo omuleka mwana muto tamanyi omulabira ddala ng'akuba akabwana anyumirwa n'aseka of course is young ye omulaba nga muto so naye muleka okuyeeya abantu abalina ebizibu idea lekyo kyembagamba bwe gabanga ekkomera lirimu amasannyalaze mugambe mukama wammwe ave eri gyacakalire Boston ajje wano omuteeke mu kkomera amasannyalaze geeyongere naye tebagambe ndowooza mulabamu bamunyagwa abali bagamba mbono simanya biki kate bakudduka tebali mukoze nga galukwago kati ate bamaze ogamulukwago kabadi akafuna mu masannyalaze n'oli ajja akazanye bamuteekeyo tebakudduka tebandi mukoze nga lukwago ate bandi mukoze akabadi gosalawo tukazanye oba tetukola ki tetukazanye naye ne bwakazanya si kibi bobi wine ajja akazanye si kibi kubanga bamuteekayo amasannyalaze gakola ki gambuka oba ekkomera lirimu amasannyalaze oyinza okukwata omusajja nga Besigye n'ogaa nti bamusibye kufuna amasanyalaze Besigye yagendako mu Guinness Book of Records ng'omuntu ku nsi gwe basinza okusiba emirundi kati okyayinza ogaba Besigye mbw amasanyalaze agajja mu kumusiba babyogera Waiswa yabyogera nga bakakwata Besigye kati bwe yagenda Waiswa yagenda eruzira akabadi yakalaba kanyuma naye ndowooza kati yakitegeera nti ekituufu wekaba akabadi kongera amasanyalaze ate Waiswa lwaki ajja mu kooti ng'akaaba abeeri amasanyalaze gakole ki geeyongere Edi Mutwe lwaki yali akaaba bwanyiga engalaati Edi Mutwe namulaba bwagulula emikono abakabadi nga tebannakuyingizaayo naye bamala okuyingizaayo Edi Mutwe babeereyo amasanyalaze gakole ki geeyongere amasanyalaze si mabi ne Bobi Wine aveeyo gyacakalire Boston ajja agende mu kabadi afune amasanyalaze geeyongere mutiitidde mwena muli batiitizi mudduka buddusi ate munenya abali wano temukoze kimala nze siyinza kunenya muntu siyinza nze ng'oggyeko tabs sisanyukanko nga bakutte omuntu omulala yenna wanze komera ndimanyi komera ntaana ya ku nsi so kibi nnyo toba mukkiriza okwagaliza munnooki ekkomera kati njala tugende ku bibiina by'obufuzi ku nsonga ayali omulodi wa Kampala Erias Lukwago ku PFF waliyo olukuŋŋaana ku lunaku olwokuna saakulabayo yesaliyo sekretary general ye namulabawo naye era waliwo ebibiina ebyamiisinga bitajja nga DP muntu yaliyo emuntu yaliyo then ku Friday yesterday DF nayo neeyita musobole okwekwatira wamu era nayo nesikulabayo naye president wo owa Eastern ye nemulabayo then ate era awo woku DF NUP netajja UPC netajja DP netajja naye bannabyabufuzi bonna Ken Lukyamuzi bani buli abadde akwatagaziro ayogera ku kigambo unity najjeeti yange ebina ebisinga byebalame kuŋŋaana z'ebibiina ebirala okusobola okumalawo embeera eno nze sirina muntu gwe ŋŋaana kwegatta na munne naye nza okwegatta ku opposition ya wano nkulabye lwaki nze sikubuumamu nnyo mupena kukumalira mu biseera buli omu ajja n'obunnanfuusi nga mumujjudde mu mutima buli omu batuula awo ne batuula mu kamera nga naye ne byebateeseza bo bennyini tebasobola biteeka mu nkola kati ebbaluwa zo wazifuna zikuyita yes nze teri lukiiko lwali lubadde wano lw'ebyobufuzi ne siyitibwa ntono nnyo ne tugenda kubanga mmanyi binaavaamu tebirina makulu kati Museveni osobola kyenkunyonyola problem gyefiinanga mu opposition twatuuka ntubeera peti kati olaba akalulu kaliyo kadde kanaatera okutuuka nga buli kibiina kigamba mpanguddeyo ebifo bimeka ebyawa MOP nga buli omukyalina ku mutwe mpanguddeyo ba MOP baki bameka kyova olaba nagamba olutalo lwali wakati wa road mayor bali mwezo ne former road mayor Lukwago Ssaalongo bali mwezo ne Ssaalongo Lukwago lwali lw'amaanyi okusinga olutalo olwali wakati wa Museveni ne Nuupu mu Kampala bwekiri olutalo lwali wakati wa Mpuuga ne kandideeti wa Nuupu e Masaka bonna batuula naye nga buli omu alina kyakwesa emabega mu mukonaati so buli omu ng'alina ekisanvu kye ekibatuuza awo kukyamuukiriza abantu nti kati opposition etandise okukola ki okwegatta naye nga balimba balina okusooka bateese ku fundamentals okwegatta ku opposition e Kenya bakikola batya e Kenya
alliances z'ebiina bwe babiteeka ne mbuwandiike ebanga ndaga ne basayininga tontabaala nga sirikola ki siri kutabaala lwatuuka ku bifo ne babigabana nti abaffe nuupu waneyinawo candidate tetusimbawo waneyinawo incumbent tetusimbawo naawe nuupu wano tonumba PFF tolumba anti oba point ogitegeera ne babisayininga nebibeera bya bulambulukufu n'ebyawano bya kiyaaye nti muteesa ate lukwabwe n'omuleetako candidate ate ne muteesa kwennyini ayogera ekyobukambwe nga bamukubya so akasajja kaogedde bwe kati naye mukegendereze bizibu bya kiyaayeyaye nga bano batandika okwekengera exactly kakati nze nyina ekizibu kye nafunanga ne bannange Katonga ne mu FDC abantu abakozeeko nange bonna bakimanyi kyovola tebankyawa babakozeeko nange bamanyi nti munyagwe kyatayagadde akyogera nze sobola mwambega kubanga nze nkugambirawo negamba akyabulalu kyoliko nze sikiwagira mbamugambira nawo nti nze ebikiko byamu sikyabijjamu kati nze bompita mbega nkusekerera n'okusekera ate nze atagenda na gye bali mbabegadde atolinawo babega nze ngambi saagala kati mbega ate nsize nawo oli kati nkubeze ddi awuteri nti besigye okwataganya negundi ogenda kufuna obuzibu nze therefore am walking away kyekyanzija ne mu PFF ekyayiŋŋana n'okubeera mu PFF nga balina alliances zebakoze emiranga zirimu obuzibu nandibadde nkolera mwami Museveni nga mbalimu kuzaayo exactly naye nze ngambye saagala kufuna buzibu omugenda kufuna obuzibu oli muzibu noono muzibu nze mbakulaga Dr. Besigye singa abadde bweru yandikugambye nti mwenyagwa oyo talimba nze siwaayiriza sirimba bwe nkulaga omuntu mba nafunye information emala bw'ompulira nga nkonye ku kintu nga bw'olya nkonye ku kyalumbuye oba olina information nyina data emala ng'eryeti ku mutwe kati okwegatta mu opposition kunaabaawo kusobola singa bano abaafuula opposition omulimu bonna bavaawo bagifuula mulimu kati mulimu ali mu opposition nga yayagala bwemupi ye bwabufuna famire ye naye n'ekika kyonna kiba kigguse so struggle ebeera ewedde ye mulimu ayagala obwa kansala kati kankubuuze ku nuupu okyalabayo abantu abangi tiketi zaagabwa abasinga bagendangayo lwa tikiti bajja kudda 229 23 nga baagala 231 exactly so mulimu mu opposition yayagala obwa kansala nga ye kyaba akimaze mulimu ali mu opposition totera kubalaba bamu nga bataddeyo breaking news tuli live wano tukuleetera agafaayo naye data tulina mutono otera kulaba ekibuuzo namba y'essimu ne bagipini egwe data omusabaani wano tewali nga kyekyo ye struggle ye owe London wasindika emitwalo 10 owe Canada 5 waawo agenda okuva ku kividiyo ekyo ng'akozeeyo obukadde 6 struggle ye wedde tayagala gavumenti talina nakyabimanyiiko breaking news totera kubalabaawo mbalaba bayitiri nga yegwe data abanaye abali abalwanyi bannaffe ka data tulina katono mutuduukire ne data teeke ya data yo ye struggle ye nalebulira okw'abantu struggle oyo ali mu struggle olwalwana neera mulwanyi omuledi ne struggle tagimanyi kye bagiyita oli n'abeera mu kiyumba gyali yonna gwe gwakumuwa sente avuma abali e Uganda nga ina n'akakyala ke yatega wano akazisolooza kalinga kasentala kakatali wewe gwe ojja kuttisa abantu wano nga twasumuludde amapeesa tuti ojja kulaba problem ojja kufiira n'enjala eyo gy'oli olinga nti okwegatta ku opposition kulina okubeerawo nga bonna balina ekigendo kulina kuba bantu balambula each other ebibiina bino byonna tubikwate tubiteeke mu ambuleereegi alliance yes tubalagire nti kakati ajja mu struggle muno ng'olina ekifo ky'oyagala tekyali automatic mbwowaayo sente n'ogula tiketi waliwo olukiiko lwetaddewo olujja oba kuba mutooki nga lwabibiina byonna bituulako kati ekyo buli ayagala byensindikagana asooka dduke ate tubagambye tugenda kutandika ku struggle erwanagana ne NRM naye kuwa tiketi turiwaadiga bukozi bwo ojja kulaba emisinde abantu gye batwala ekyokubiri kuba ogenda go by elections oba yakulabira opposition yawamu nti esoboka linda ku by elections nakirabira kisolo gwe linda zijja UPC yaleeta naye NUP neleeta kandi linda zijja
so buli omajja kuleta kani ojja kubalaba so lwaki mwerimba leero ne mwefuula nti mwegasi nkyanga mugenda kwegombolago tukole ekintu ekiriweero structured kirina kubaawo olusirika wa wiiki nga 2 ne mutuula ne mukkaanya modus operandi kigenda kuba kitya tuzze tutya on board ne mukifunira secretariat ebibiina byonna ne mbiyingizaamu kati secretariat yebanga think tank yammwe mwenna bwe bagamba nti bannaffe enkya sit down strike teri muntu genda mu kibuga ffenna kyetukola order eddoboozi nga buli omuli yagize bwe basimba ebitooki batuula nupu yatuula ne PFF si bwekyali aba nupu ani yasimba ebitooki nalaba Dr. Besigye ndo aba nupu ani yasimba okugyako Lubongoye ate Lubongoye yasimba ejjuuni ku geeti y'ebweru yafuluma bweru awo yasimba ku geeti n'akateekaawo n'adduka n'eddira mu njunaga symbolic nti bannaye nga lwakiteesezzaako wenkikoze baali ensambya Besigye yali ensambya Ssenyonyi yaliwo Bobi Wine yaliwo waliwo ensambya olukiiko lwe baali bayisobola oluyita olujjukira poliisi lwe yayiwa ensambya naliyo saaliyo tewaliiyo ne bakkaanya nze byonna mba mbirina wano ne bakkaanya tuyite down town kati bamanyi naye yaleeta kirowoozo kyagamba nti Besigye ne Bobi Wine muyite down town mufune akamere nali njaga kulaga Besigye muli ku birala bano bali ku birala motoka ne zisimbula eya Besigye netunula ku ssaawa ya Queen eti eya Bobi Wine yatunula ku mukwano negunzika ate nga lwaki nga bateesezza bulungi kati nze Munyagwa nina emyaka 47 kuva mu 2022 n'ebintu so bitegere bitambula ate saabiyingira nti ndi mupakasi wa gundi tewabiyingira nti weetaaga ssente weetaaga nze kati kamba nnyonyola lwe ndi ne mukukola YouTube page gwokimanyi lwe ndi mukukola n'okuzuukusa TikTok page nze ne ku social media nga sibaako because seetaaga $20 za omusajja we Boston muneera batera okunkubira n'ogwo gyobuzayo members bange ab'ekibiina buli ayankubiranga mu diaspora nga munfunako gwe mukwasa nti ojja kwogeranga noono bano onale twagala kuwayo ka struggle etya ayogerera eddakiika 4 bwe batyo after essaawa 2 bwe batyo n'amala nakuwa emitwalo 10 amazi aba mu diaspora mu nsonyi basobola okuwa obujulizi nze teri wa diaspora yankubiranga ne simukwasa mu yange bwe batyo because tali ku ground ayagala mwogerera olunaku essaawa 5 tali ku ground nebyayogera tebikwatagana byobuzi by'Germany byaleeta wano byayogera tebikwatagana kiri ku ground olumaliza ngamba waya tufuta tuto twasitago ntuwe mwana kyawo bwe batyo $2 ezo muzoba n'abaana kuba basumbwa kwa emitwalo olumalanga bakugamba tusonda sente zaffe naye kyezikola tetukimanyi bwe batyo weveeyokya akabugu muko kayitirivu gwe neffe mujimu tuba tukaagala kakati inze gobuuza abali mu diaspora wabakwasanga baana wallahi nze sogera muntu wa diaspora mirundi 3 bogerera obudde buwanvu byeboogera tebabimanyi bawayize kinga amaze emyaka 3 tali wano buli kimu akwata nsobi olumanaga nenze kampeere zotufuta twa struggle nakutaka emitwalo 7 ka message ne kabeera okwo nga bwe yewana struggle tujje kati nze tombulirange naawe wangano kungalu muti ekikugano gende ebweru simanya mbuno ebweru ngendayo nze bangenda mu America sirinya wali banda Uganda sirinya Boston sirinya mubasobola okwanya ne bakuwa $2,200 naye embozi gye baleesa awo tekwatagana at all ne bazikulangira tekwatagana waliwo yatugamba mbu twokulaga mu 7 takola tuzimbe eddwaliro naffe nga mulageri opposition ng'eddagala lya bwereere then otumala tuteekewo highway ojja okubuzikasi bantu Moses ali mpi werubaga ojja omubuuza bwetumala tuzimba oluguudo olw'opozisoni oluva wano paka e Masaka nga lwo terulimu wadde ekinnya bannayuganda tubalage temulaba lolo lwewa Museveni kati nomulaba naye ali awa advice ya politics naseka busese sibanyoma bakama bange bannayuganda bannaffe naye nze sikuwa ssaawa zange 2 mu matu nga ndi kusimu I can't dakiika 2 oba tovaako bireke
neranza mayiko hello yes what do you want how can I be of help njagala ekintu kino kyasitwa kutubereka tukwatagane mbwa webale nga mpita ku baana bano abawansi akida jamu akida ono ensonga eno gibeeremu soko jangu bano muno because ebyanjawulo tebabimanyi awamu amaze emyaka 3 talinnya tabimanyi tamanyi basobola demonstration nagiyimiriramu ekinnomasi ekitali kibi naye singa tebanenya ate baliwa wano kubanga gwe demonstration gyogendamu ku Uganda House demonstrating oyagala kunyweza asayiramu yo bakuwa obutuuze era wali kyewetaaga kifaananyi kirume ofuna obutuuze gwe struggle yo kifaananyi kuluma ofuna obutuuze ofune passport ya America ekitali kibi katonenya ali wano kubanga ye ali wano olukwagoba ntali mukunoonya passport ya America tali mukunoonya asayiramu tali mukusaba mulimo gwekyogala lukwago yandise Museveni wa minisita bwandiganye wate usobola eso tojerega muntu sigamye nti abantu mbagale ku mpaka ne tojerega respecting amanyi gataddewo omuntu muleke oba tukola bya busiru mutuleke ne musobola okulinya ennyonyi nammwe ne mujja ne gwe kimanyi tibatuuka wana abamu Uganda nebokya mu myezi 2 nga bazze ekitali kibi kubanga Uganda nayo sinsi nnungi katuwe kubanga otuuka nedeta nga tokyamusobola kubanga nkambwe then batuwe ekitiibwa faba wangalira mbwavu buno mbuyinike nojja n'otula wano n'oyogera ebyobufuzi bye bamanyi ne batamanyi n'otasaba na data noddayo n'ogenda notawuza nti teekako akantu oyo naye nga yayogera ku bya struggle kandi ebyogerako ki segeza kujja mu struggle eno ojjamu nga ekyamazima ozze buweereza ne besiyene zikoma 2-20 neera zaakoma 2-20 lwakulaba abantu mu boodi besitategeera nagamba nze dokita opposition ya Museveni eno yogamba nti buli kitu nateesa onanga amanyi n'oli nga amanyi tokuba balina ebibiina nabyo ebyobufuzi nze ngaomusigiriimu andalikirya gye bali ne Lukwago akimanyi neera tewali kanyinako bbala ne mugamba ekyokubiri bwe naatuulanga mu miitingi zammwe n'empakanya bwe binaafuluma mujja kuwooza nti Munyagwa yabikoze eki kati mwe muoperatinge naye ne mugamba gye ndi yonna bwe mumala okuyisa pulaani ne mugamba enkya tukola kino mwe nkirabamu omulamu asobola beegattako muŋŋambako bugambi temumpa byama kubanga ebijja bireeta tujja kutuula mu meeting byonna bimugina mbikubemu ekituli so kengambe nti ono teyantudde meeting eno ono teyantuddemu olunafuluma ne biriikinga mwekennyini muŋŋamba akasajja twakalabye nkawakana wano Munyagwa yabifulumiza so sibeera mu kintu kyesikanya nakyo bwe tukanya tumuvinga bwe tuba tetukanyiza afya tulina abantu betumanyi wano aboolulango kubayo wano tulina obunanfuusi tulina abantu betumanyi bamanyi tuwadde yeesiba munupu wenaareo nga yo buli omwana mumanyi nino osanga oli ng'atudde naye mu kyama mu opposition eyawamu nze mpita musiru kati nze nyinza okutuula ne Honorable Mau nti opposition eyawamu nze ntuule ne Honorable Mau muteeseganye ne Museveni gwe yagambye mbu alayi wange oba akena exactly simanyi but ye president yabyogedde nti those are my allies kakati Honorable Mau musajja mugezi simunyooma ali intelligent ali buki naye nkyayinza naye ebyamba ebingi nkyayinza okutuula ne Mau ampe n'ebyokukola tuli mu kujjako Museveni for sure oba oli ne Museveni exactly kati si Mau yekka n'ebibiina byaffe waliwo omuntu gwotuula naye noga nze Munyagwa sijja kweteeka mu mpingo nga nze raba ono kamuleke obagambako ne mutabitegeera nga nze mbaviira ngenda olugoho kati kuba nalabye ne mukyala wa Lukwago era nga naye teyemulugunyaako bannanga obumu bwalagawa nabadde manyi mwenna ndowooza era ate anenyammwe bamunyagwa batagenzeyo nawali eri mumaka atunenyeza bwereere nammwe buli omu biki atunenyeza bwereere ene tebanenya musibeere naye bafutusojja bo bamukomerereddewo emisumaali batunenyeza bwereere and who was the commander direction Katonga gye yawa ne tagikola ndowooza yadde asuubira nti luvannyuma lw'okukwatibwa kw'omwami we mwenna anti mwandibadde muli wali olutalo lubaamu kamanda Katonga abakulembeze bo Katonga balaba bandibadde bali wali wa Lukwago nga ye command post nga batuweera ebiragiro mukole kino kuba Katonga nze ku lunaku lwa kooti
bangamba nayogera n'omuyambi wa Lukwago nangamba bategeka Nakawa bataddewo amagye balabika kuva lwe bamukwata newa abantu direction ne guidance ku kiki ekiddako nze nayogera n'omuyambi wa Lord Mayor nangamba bategese Nakawa ekiro kyonna namukubira Kibedi nti omusajja aliwa tugende tumulabe tumukyalireko bamusudde ku poliisi yonna bakoze eki nate tulina mawulire Kibedi angamba ku makya nti waaye bategese Nakawa balabika muleta Nakawa kuki kooti nevuga ningende Nakawa ku kooti tebamusanga ye ani ntula about 3 hours yes mba ntudde nikuga Kibedi asina kyene nganda bo maje gamaje bagateeka ndoza kutubuzabuza ate bamulesi kira police kira division police eri Nigeria side yes mba mvuga ngende kira nti kyali ambo yali makindi wabao miscommunication yes ne miscoordination so council zawedde mukyala Lord Mayor mukyala Lukwago muna mateeka yes ni yanno nnyo mateeka muna mateeka n'omugundiivu tomwefumitamu niye abadde tavayo wadde kwogera kigambo kyonna before even abantu amusiba na byabufuzi mu family siteeka nti bawo aba muna byabufuzi nawe ofuuse munaki muna byabufuzi siteeka nebe yayogedde byadde bisaana anti kati ye mubuulira nze ndi mukwasima ebyokusaana oba tebisaana tusooke tubireke kwa oli adde baawe bamukutte ngali mu Burundi nenja yamulaga ensobi yavuddewa abantu abamu bandibadde abantu bandibadde nabangi naye abamu wabaddewo miscommunication ayandize waka bamugamba oli bamutwala Nakawa kuki kyova ne makindi kote wabaddewo bannabyabufuzi bangi kubanga ndowooza babuzabuziddwa naye nga wandibadde PFF nga yekamandinga ajjukire bwe twakolanga ebintu ne bbaawe twatulanga ne bbaawe wansi w'omuvakedo ne tuvaawo 8 gwa kiro council zawedde nsuubira akimanyi wabangawo command post tutuule wabesije tuvaawo 8 gwa kiro tutuule wa Lukwago 8 gwa kiro ne PFF yalesemu gaps ezo kati nga gugulunya n'otuwulire kiri wanti omwagamba gende Nakawa kooti omwagamba gende n'obuzaabuzibwa nze nagenze nabudde nva Nakawa kati ngomanjamu akawungeza okuva Nakawa osala ogende maki nga tekisoboka actually nadde ngenze tuwadizikira naye ngamba ate agenze makindi kati tosobola okusala ova ekira oyingire makindi tosobola so ebyo just bibamu sagala lowooze nti abantu alaga nti temwalaze bumu eri bbaawe no abantu baba n'omuntu ataati ate omulimu oluusi okukolebwa guba mungi kuyinza okuba n'okuwanda council Lukwago nga kwava mu bigambo ebimu bye twayogera you get the point oli ayinza okujja ewaka naga bambi nga kibi n'agenda nze newayo nentuula mu programu nenkikubaako essaawa 2 nga nvumirira ekyo yes so obunafu sigamba saagala afune mutima gulowooza nti oba abantu tebafudde buguddeko kyadde kibi naye PFF oba kyabasuseeko kamanda president bandimukute immediate wandibadde wawa ebiragiro Ssemujju yakoze naye adde avumirira buvumirizi nga tewali wawa biragiro nkakasa ne bamembers ba PFF nabo badde tebamanyi tuzzaako ki yes kwanza nyina abantu abagundi vemanya PFF bola badde gwado okubira ngo uli ali ati kalina mawulire matuufu nomukubira kati ye mukyala Lukwago aliwa ndi ate naye avudde agenze gindi fene twabadde mu kibuga tuli tuti so tumusaasira Nalongo kibi neera naba omuntu ayinza okuvuma Nalongo omusinayo bamuvumyedde omukwasa kati nga toyogerangako bulijjo tomanyi kwogera waliwo ne yagambye nti nze mbadde sikimanyi tomanyi okwogera waliwo abantu Museveni munabyabufuzi n'omuzibu ennyo gwe twali mulabye nga yogera ku Rebecca amuleta bulesi kuwubira ku bantu waliwo abantu nga basi waliwo abantu abaagala private waliwo abantu kakati ffenna tetufaanagana waliwo abantu nze wange mukyala wange simwogezi baana bange beboogezi we muwala wange walaba n'abalala bonna babaluka bonna boogezi balusiriza ntamu naye ate mama wese bwali mama wakutunula butunuzi ate katusobola okugamba lwaki toyogera si buli muntu nti bafaanagana ekikula ate struggle si kuwogana buwoganyi kokka eri abantu abeera omusirifu naye ng'ate oluusi ali mu kiyungu
ngaina byafu mu think tank yayamba biwandiiko okola ki ng'ate akola ki wa mugaso. So simanyi lwaki abantu bakyogera batyo naye abantu bangi abeera mu struggle muno ng'ate si boogezi nnyo. Gwe Kigogo wakamulaba nga ali ku RRM eka za addressing Aji Kigongo ne lwaki ye vice chairman we NRM all along like a strategist. Exactly. So nga sikulabanga ng'oyogera naye nga n'ekirala lwaki olowooza tujja kubeera wamu abakutebbaawo bakwata balala obuzibu ennyina ku bantu omuntu ali mu kizibu tebamukasukira bigambo ebyo asobola n'okwogera obusayinza okwogera ekitakunyumira gwe ng'omuntu naye olw'obulumi bw'alina so gweokumukasukira ekigambo n'omulangira bakutebbaawo kyekikulu ennyo ebyoba ogenze wala ebyetaagisa. Buuza ekirala tuve wano kubanga wano wookya kati na tuwadde ku kiri ekyokwegatta tuwakimaliriza ekyawedde kyawedde kwegatta kulina kubeera structured nontwala waliwo n'abagamba nti opposition musaanye okulowooza ku kintu ky'okusisinkana President Museveni mu public place mwogere naye ebyo byonna si bibi mumwebaze byakoledde eggwanga ne mumujjukize nti obudde bwe byonna si bibi naye nakugamba naye akirina kukolebwa opposition eyawamu ng'eriwera structured eri think tank gye nakugambye secretariat yeyina okutugaidinga nti katugenda kukola kino naye mulimu abamu abali mu opposition kati nga gwe abatya nnyo ensolima nyingi gino Museveni ze yateekamu nga nti nze ntya ensolima naye kasita tunakkaanya ku think tank nze naaba nekyenjogera ekyange nja kumala ngenda ku secretariat njogera naani nenvawo nenkola ki okukola wamu tekitegeeza nti tulina kuba bamukwano. Yes nze of course nyina mu opposition nsuweza abantu bataano ayinza kumpa kyayi nemunyu omu babiri basatu bana bataano yes bangi abataano ate nga weeraliikirira opposition ya Uganda suweza abantu bataano mpita wene endyayo mmere saagala kulimba nsirimba ate right yange obutakwesiga opposition yaggwawo nga nawe bw'oyinza obutanneesiga kati lumbu yesinza muyita wange n'alyayo mmere tasobola nga naye bw'atanneesiga ne mugamba mu nuupu ate yo nuupu ebitundu kyenda ku 10 tosobola kati wamba n'olukuŋŋaana lw'opposition nga luli ku nuupu tosobola gendayo nze eggwe kavule nti bane meeting egenda kuba makerere kavule ng'olyondabye tuli mu kwegatta musazeewo think tank mugirowoozezzaako n'ebirala olina degree behaving ng'omuntu ayasoma nakugambye wekuba kwegatta seegattira kibiina kyonna ku kitebe kyakyo tukolese ekitebe mulina kuba ne mico gulaawo exactly mwena ffena mwe twegazanyiza tukole ne ka secretariat ke tukkanyizaako bwe mba nyina information manyi nti ngireetera Dr. Gundi so and so nengimukwasa nga mumanyi buli kibiina kireese owaakyo nze manyi nti ono bwe ngimukwasa eba safe atajja na kumpaayo okitegeera tulina kuba bamukwana ate tulina necessary okujja ku nuupu kavule oba katongo n'obulimu abeeri gyali but you can create a secretariat etugatta kati olinga ngamba nti communication gye twalabye okuva mu secretary general yabadde ye teyabadde position ya kibiina teyabadde position ya kibiina of course eyo yabadde ye kati n'ebirowoozo yayagadde n'emukolo gukyamuukiriza gutambule n'ebirowoozo deputy president we bye yatutte ku DF nabyo byadde bibye so si bya common man's party ebyobuuza biki nze nateeka li freedom mu common man's party buli omu yegamba abantu ba common man's party as long as totolede tiimu gye tutamanyi mu bantu baffe gw'oli wa ddembe because nyinza okuba nze mukyamu gwe bw'olaba nga olina mu nuupu mu mukwano gwo ate nga musobola okutwala ne mwogera ku bya struggle please go ffe common man's party free entry free exit tulina nnyo na buzibu ku muntu anti waliwo communication yetuuka ne bagamba nti oyo ye spokesperson twabaddewo tetunabaawo na communication yena omuntu gy'ayogera nga twagimutumye so mu bufunze CMP tenaba kufulumya official communication yonna teriiwo buli eyagenze mu nkuŋŋaana ze yagenzeemu ya communicatinze nga mu neera tunategeddeko ne mugamba genda oya do you want to go nti yes you go ne bakira ne banga tugenda kavule ekya bwe muli bameka nti musanvu amaka go ate nga tegasoboke ajja kumala ayize omuleka waliwo ekintu ky'ogamba omuntu nze ekyanzija Katonga oba ekyanzija mu bintu bye twalimu
kati besi general kwa gone bali Luzira kati wana kibaddira mbongo waliwo mukyalowoozaako nekigenda nga kidda nti naye ono omwana yatugamba kino tetwasooka kukitegeera kubanga wabuuka naye singa ndi Luzira singa nagenda ne Besigye Kavule singa ndi Luzira nga naggwadda singa nali minister security singa naggwadda so ngezaako okulaga nti siina gwe ŋŋaana nze the party president nkugamba naye meeting eyo gigendamu naye eri mu gundi ne gundi abantu abo twatuludde nabo mu IPC Besigye ng'abikola TDA abamu bamanyi so nze nkugamba nti nze abamemba bange mbagamba nti nze olwakino nakino ndowooza kibaliko si kituufu buli omu ali mu kwetega abantu bamulabe nti afuddeyo manyi tulina wano mu opposition Kyalukwago wekigwa abantu ne bajja ne boogera ebigambo bingi nabalabye nga balwanira kamera okuyimirira emabega wa mukyala Lukwago nga beesindika ne bwesi kati mukyala Lukwago kyadde kitala kya Nseenene bayimirire buli omu alage nti nange nfuddeyo Uganda balayi nga ntwanirira Lukwago no nze siri mu ebyo nze mbeera honest and genuine sikola ebyo akyana kito oyagala oyamba omuntu omuyamba bwe tuba tukkanya nga mbayo yes bwe tuba tetukkanya nga don't tell me that trash ne bamemba bange mbagamba effe waffe mu CMP tetulinamu principle akugira abantu do whatever you want jagenda wa not genda yugo nga kiki ogenda okulaba kisiraba I've seen andi gwe simanyi but nkutegeeza ntuleke ebintu byokulimba ntwegase mu bukuusa tukuliyetinge tufune olusirika tubeeko olusirika olukanye ku bintu naye nga mu bimu ku ebyo secretariat etugatta ebagatta yes womanya nti ku Tuesday ku secretariat waliyo meeting namugenda mutuula ne mutubako yemuteeseza oyina ebyekyama byagala communicating nga ogenda ku leader wa secretariat mwena gomakanyako nako waliwo ne kino nze ngenze kati ensonga ya capacity ne capability mu bakulembeze abamba ne Lukwago nti Lukwago mu myaka gye mu byobufuzi tosobola kuzimbayo bapande oba okuteeka wali ekipiira abakutte mu nkwata bwetyo yali abazimba naye yagwa akalulu nze nagwako akalulu nakagwa akalulu emirundi egi bwa president oba meya first time yo wawangula nawangula ate ng'olina omukisa gwe abakwita political failure tebamanyi kyebakola buli muntu omuleka omanyika tulina ekizibu politics aleesenye ebisajja ebitagenda nakusomerokulimba first time you know politics aleesenye ebisajja ebitagenda nakusomero kyekyagala kyekyogera omala galeka nze tulina kyojja kunyumiza mu politics wa wano kyesirabye buli level ngibaddeko but kankunyonyole oyinza okubeera n'abantu abakuwagira niyo olwokuba obadde Lord Mayor ng'olina by'obawaayo the moment bw'otuuka nga tokyali Lord Mayor sima batekyavuga kankubuuze wa Bobi Wine ng'amaze okudduka agenze ebweru ewe nga waliwo abasirikale gwayikawo abantu bameka abagamba abasirikale muveewo sinabe nalabawo nze bwanalaba bagamba noga nti asikali wali byagenda kufa ali mulwadde walabawo abantu bameka bayingirawo abantu bawano bwoba mu kifo babayita abalungi magoma oli muganda abalungi magoma lugwayo luti teruliyo abantu balamu magoma osobola bayita abantu balamu oba abalungi magoma gavugira aliwo olwakubago andi mumwazi kuraming nga bukuramiza abatali baganda nekyo kirumiriza nnyo era ninago nalabye wa comment nti kumbe bulijjo moderator ava Rwanda ningamba kiki kino ati emityana mu majani oli waga nti ndi mityana mu majani tuddewo wali eri nti obanga obadde ne position neekuvaamu waliwo naturally abantu abayiika nga balowooza byoyina bywadde oba tokyakola ki so Lukwago bamukutte muhozi yatayiminze Lukwago ngaali ku back footing nga Lukwago ali at his weakest ngaali vulnerable yakagwa akalulu ekisooka oluusi ne ssente ziba tokirina bulungi kyokubiri nga n'abantu batawanyika nayezo mu byobufuzi ebikono bibaamu teri strugglist oba revolutionary atafunangako biseera ng'ali mu kanyigo tabangayo kyova olaba ffe tugira omuntu olwokuba alabye ogudde akalulu nawe political failure noseka oba akimanyi okukimanya nawangulako akalulu kumpi emirundi ebiri nawangulako emirundi egi owangulako obwa meeya mu kibiina ekipya SDP nempangula owa NRM owa FDC owa DP n'owa
n'owa Suubi y'Abalukwago bonna ne mbateeka ku ttaka. Nakuba owa Besigye, owa Museveni, owa Basuubi n'owa Mao ne mbateeka ku ttaka. Kati gwobuulirire nze politics yeki ningende nva kuwa meya nabaga ngenda kufuga ekisanja kimu abeekawo mpi bakimanyi ningenda kuba MP nembuwangula nempangulwa okuba MP because bali bataddewo karantini ya COVID nga tebatukiriza kukola rallies kyekyakukubya mukano akabiri abiri mu kate kandeetwa Nuupu n'abawamaanyi kubanga ffe Museveni yatugaana okukola rallies naye ng'ebikolwa byakola bipromotinga Nuupu gundi bamuse kandi bipromotinga Nuupu ffe nga tulina naye singa byali open biti nenze kyokuwangula akalulu first time yo kyokka tekikumpisa political failure nkulanga munabyafuzi abeera ow'amaanyi ddala nkisinziira ku muntu yasoma ki wangulaba omuntu ng'agamba nakasiba omuntu yakoma mu P1 omuntu yakoma mu P1 tokaana naye ekigambo kyayagala kireka aje kakikozese tulina mu byofuzi agasajja nga gakoma ku mugigi kati sajja lyakoma ku mugigi biryagala biryogera Kalimwezi mugigi nagwo gw'amaanyi Kalimwezi esajja lyakoma Kalimwezi kati lyogedde ekigambo ate gwe kikaya okayanira ki sajja lyeke lyogere biryagala Museveni bwandyagadde ogamba political yandigayo Museveni nga tanabeera president yabeerako minisita akabanga katono nalona bamujjako naye simba mu kalulu n'agwa kyamugana kubeera president naye sajja eriba lya Kalimwezi olireka erikola analysis wali Kisekedi we Kongo yasooka kubeera mu kifo kyo noyina kyomanyi tukiriyo naye sajja olireka lya Kalimwezi n'olireka so Lukwago ngamba nti yali ayina naye olwokuba nti yagwa akalulu then he's in trouble bonna abali badde bamuduukirira bagamba takyalina kyatuyamba of course bannayuganda bwe bali bantu babi nnyo kasita ogwa akalulu yes kati tuli mu kumaliriza njala tumalirize n'ensonga ya World Cup ono nga taliimu wadde lyanyi n'erimu America yamutta ne Canada bali proud with their security ne visa restrictions ate ne baagala bategeke ekintu ky'ensi yonna kisanyusa ensi yonna nze singa mbadde Olympic Federations nandi withdrawing ne Olympics eza 2028 nenzija mu America kubanga baagala bategeke ebintu ebigatta ensi ate nga tebaagala abantu bagende mu nsi yaabwe kati lwaki mutumalira obudde kubanga kati midfielder wa Ghana asinga Thomas Partey bamuganya okuyingira e Canada kati yamba kigasa kyekyo okiriza tiimu eyingire Canada ate omusambi omu muganda tojja kuyingira nti oba alina statement gyakola ku baliba ebisiyaga oba biki something like that nyina gwe nalabye ndowooza atabye eggolo ya Iran nagezaako okukola celebration ng'alinga akuba emmundu bamutise ne bamuzaayo ate kakati kyekizibu kye balina mukutta abantu mwagala kutegeka World Cup erimu n'abalabe bamwe muyita abalabe bamwe ate temwagala bayingira ensi yammwe kati lwaki World Cup y'abasajja nze America bwe yandirimba Iran yantegeezeza FIFA n'egigamba World Cup mugireke etegekewe e Mexico ne Canada tugiveemu naye America yesse World Cup eno nate bangambye nti ne Mexico ne Canada era America security agencies zaayo era of course naddala e Mexico n'era America bayingiramu nnyo ne Ronaldo nalabye Tadabura Ibrahimovic ngagamba nti ekikubya Portugal n'amaliri gano ge yakoze Ronaldo ono nti abasamba mu Portugal bali mu 25 27 kati ate Ronaldo ye mukulu anamwemeka kati emyaka gye egyo takyasobola ndowooza alabi bwe yakoze defender wa Congo we yamukoze yazze n'ayagala omuyisaako Ronaldo n'agwa yekka ne defender n'amusekeraga nti ono omupiira yandibadde aguvaako n'alekera abaana ne basamba akapiira si Ronaldo yekka ne Ghana yatutte Jordan Ayew mukulu ddala abamanyi Jordan Ayew abalabi omupiira ng'ovudde ku Afirika ku kyanga kyanga emyaka Jordan Ayew mukulu ddala si bafuuka ensonga mu World Cup wa 2010 Jordan Ayew yasamba na Asamoah Gyan yasamba ne Bani so okutwala Jordan Ayew mu World Cup okirabira yabadde yanindala yadde Switzerland yalese Edin Dzeko so tiimu zirina ebintu byezigenza erima ndokuba Messi akyasamba nabyo zigenda ziri cycling abasambi ne zimuleeta naye ng'olaba yakubya banne ideally bw'olaba
Cristiano Ronaldo Portugal yita ina chayamba tayina chechimu ne Senegal ekyagikuba Bufalansa yaleta striker gwe bayita Ismaila Sarr ng'omulaba kana kabayingiza akateba golo ya Senegal waliwo Senegal ino bwana obwocha obusamba ne bayina engeri gye beesiba ku basambi baba batya buti si kubatya waliwo omusambi nga welfare yonna ng'ovudde ku musaala eyimidde welfare ya coach eyimidde mu musawo ya musambi nti era naye kiŋŋamba kati Ronaldo omugambo tena toli ku tosobola kukimugamba kakati abasambi bakocha atukanga naye ati omusambi nga tosamuga nti oli katebe naye nga idea olaba oyo omusambi teyandize naye ekyenkizo kyenjagala njogere ku World Cup eno America ne Canada baimprovize nnyo mu mupiira America qualifies already kituufu naye butimu laka bagenze mu butini bubasisinkanye aliwo omutini Paraguay omuyita mutini Paraguay si mutini America yamukuba Australia mbo omuyita mutini nnyo Australia mbuye mutini are you sure Australia mutini mu mupiira I don't think sisuubira si batini nnyo nga bwolowooza naye nga kyengezaako kulaga nti America ya qualifies bwogerageranya ne South Africa lwe yategeka teyava mu kibinja teyavaayo Qatar lwe yategeka teyava mu teyavaayo America ne Canada beenunudde nti bo ne Australia ne Mexico bagenda kuva America yavuddemu ne bano Canada ne Mexico bagenda kuva wa Canada ino obubonero bonna kati so na ne goolo 6 so bagenda kuva mu bibinja bonna so kikulaga nti bakulaze nti baimprovinze naye kirala stadiums katogere ku bisaawe America iweza n'ekisaawe ina n'ekisaawe ekimwe kye Los Angeles ekyo kiri mu screen eyo nakikebeddeko nga bagamba yakirimisa bilioni 5.5 eza dola bilioni 5.5 kati gwe tozimanyi zijja kusumbula but budget ya Uganda eya trilioni 84 eziri bilioni nga 23 eza dola bilioni nga 23 budget ya Uganda America weba yazimba ekisaawe kya bilioni 5 kitegeeza yakozesa kimu kyakuna kya budget ya Uganda neteko ekisaawe kimu kikulaga amawanga seriousness gye galina ku byemizannyo kakati ffe abakyalina budget yaffe abateekamu ku byemizannyo bilioni 2 bilioni nati gekebera budget yaffe olabe kati mulimu oba izitu Ministry of Sports oba jiwadde 1 trillion ya education 1 trillion naye nga no budget ya sports eri mu bilioni nga 4 teweza trillion naye nga bakugamba nti ezo bilioni 4 ekizifudde 4 something oba AFCON pamoja kitegeeza emizannyo tukyabizanyisa ne America ina stadiums eziwera 4 nga zonna ziri mu range eyo so kiba kitegeeza nti kituwe ekyokuyiga bilioni meka wate tuziyina sente naye okwongera nti nga hoima stadium tubenga tuyina stadiums wezityo nga 6 olwa tujja kuba tusembedde mbiyoni naye nga tuzikole ziri multi-purpose nga sobola okukola ebintu ebirala nti kubanga wona okizimba Masaka stadium teri mupiira nnyo AFCON negwa ejja kuba redundant naye okyayinza ogifuula nga abayimbi bagenda Masaka bategekeramu ebivulu understand amasomero ne gagipangisa ne gasambiramu emipiira ne gakola kyotaddemu ne gym awo amenities gym biki swimming pool kwa stadium nebanga naye generating income ejimirizaawo yes so pozi goliwa ati olaba nga abantu b'Nambole ababeera around Nambole bandibadde nga babatwala abaana ebweru okuwuga waliwo paaka y'abaana awo ku kisawe Nambole nga bateeka paaka y'abaana bawugira bakola kyo abaana akola duyo babeera awo so kisawe nga kikola sente on a daily basis naye tubeere nabyo nga biwera ab'embaga abaaki yes oliwo America mpozi gwe America ina tiimu 4 kina kya America Canada kakati ezo ndi just sympathizer bwe kituuka mu kuwagira oliwero wisha bwe kutuuka mu kuwagira okwaddala ndi wa Senegal na Bufalansa Senegal weekoma nga mbukira Bufalansa nange njiraba nga ina chances si chances ereta timu y'abantu 11 nga mulimu abaddugavu 9 nze kale nzirugavu yeddi nakapira bakategera Abafalansa nyo
nze kale enzirugavu ye deal yoka ne Spain yandibadde nungi naye yakute kipa wamwe ne muteeka ku ntebe kipa omulungi nze kale enzirugavu yoka gye mpagira ne Spain siwagira omwaka mula kipa omulungi mu season enamba bagikubeeterere bajagitereeza Morocco yagiwadde ekyokuyiga ne bajagitereeza ejja kutereera buli ttiimu yonna esosola omuddugavu ejja kutereera mu layini tobanga kipa bamuteeka wali ku ntebe lwa kumusosola si kumusosola baga nti Smart yali mu akademi y'ono si kumusosola naye ojola omwana ono Lamine Yamal bamuyita Lamine Yamal winga wa Spain combination ye mu Euro bwe yali ne ya Williams waliwo omuddugavu bayita Williams ono yaliko mu Chelsea owebiviiri ole combination yabwe yali owulira Yamal yatandikidde katebe this time round nga bagamba nti ali injured naye William tebamulebe teyatandikiddeko ddala tannasambirako ddala meaning nti tiimu zonna ezirina abaddugavu America ekoze kyekola ku basambi 11 kumpi 8 bonna baddugavu abasambi omupiira gw'ekiro omuntu yenna akyazaala w'abaddugavu ajja kukaaba amaziga kyovala South Africa yo ennyonyi yatokose dda South Africa si baddugavu kuba omupiira gwa South Africa guli wansi South Africa baga nti yateekamu obusosoze bungi kubanga kati yo ate abali ba advances omupiira baali bazungu singa walaba World Cup ya 98 yalimu abo Mark Fish baali bazungu kati bo baleeta obusosoze ne bakola effujjo lyabwe bw'olimanyi ne balondalonderera ekirala erina abasambi bangi mu liigi z'ebweru yagamba oyagala homegrown players bye bino nti ndi mu South Africa nazaalibwa Bungereza kale onabonoza tugenda kuleka ogende maaso n'eddwiro yo olwaleero wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulabonako olwaleero tugenda kukoma wano ne Honorable Munyagwa Mubaraka President wa Common Man's Party kibiina kya byabufuzi mu ggwanga erya Uganda kikola byabufuzi tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira wonna kulala akuume